saba mukama omukisa katwandize Nsonga Dennis atwale mu kiseera kino. Omukama waffe omulungi yeebazibwe twebaza Katonda olunaku olufaanana bwe luti olaba nga tulabika mu maaso gaffe era mu kiseera kye tutuuseemu oba kyetufuddemu ebireeta kibadde ekya muganda waffe muganda waffe Ssematimba yajja mu nsi kubanga okujja kwaffe mu nsi waliwo omwana gwe twagala omukubano bamuyita Dafini wabeera wamumanyi waali amuleeta olunaku lwa leero kyetugenda okukola tugenda kubalaga omuntu agenda okusigala ng'alagira banne ng'abakumaakuma nga tulindirira olunaku olulala Katonda bali bateeseteese olw'okubanjulira omusiko omukakafu. Mpozi mu kiseera ekifaanana bwe kiti muganda waffe ono atudde ku maaso agenza okuddayo ekitaffe era wano tubadde tugenda mu kiseera kino kyennyini tubadde tulina mubiri naye ye omuntu nga yakoze eki nga yagenze dda omuntu oyo yagenze Bayibuli etugamba mu kubikkulirwa tebalina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu wakati nga tukyali mu mubiri guno tutambuliramu tweteeketeekera twemanye tuli bafu naye wakati w'okubeera nga tufudde emibiri gyaffe kigenda kusisinkanwani naye agenda okisisinkana abeera Mukama waffe Yesu kuwongi ogimukwasizza mu kaseera kafaana bwe kati buli muntu yonna tambulanga nga weeteekateeka era nga weeteekateeka ng'olindirira omubiri gwo okubeera n'okulituuka mu kiseera ekyokubeera nga gufudde era nga kugenda kwanizibwani mu kiseera kye tulimu tugenda kubalaga omwana agenda okusigala nga alabirira banne ng'abakuuma nga otulindirira olunaku luli omwana agenda okusigala nga alabirira era agenda okusigala nga akuma banne eomwabala nga bato bonna ng'ayambibwako ne basenga be omwana agenda okusigala nga alabirira baganda be bamuyita Amiriya ng'ayambibwako basenga be ng'agobola omukolo gwe mumulabo oyo yagenda okusigala nga alabirira ekifo kya Ssematimba nga wadde alabirira nga wadde akumaakuma tukkiriza nti agenda kumakuma baganda be okubatusa ku lunaku lubi ne basenga be nga titubasudde mabega basenga be bagenda kuba nga bamuyambako basenga bali senga basenga banene nga bakasaba basenga badde nga bakasaba mujje mwinire mabega w'abaana bakati basenga kwefana ezigenda okubeera nga ziwabirira n'abaana uganda twamaze okugenda basenga bali luddawa banne basenga mujje tukole omukolo guno tugumabirize twagala kuyita eggulu kubanga litusaamu ekitiibwa era likimanyi bano be basenga abagenda okuyimirira n'Amiriya nga bayamba olugendo olusigadde mu maaso olukyali oluwanvu basenga twagala basaba muyambeeko Amiriya oli n'abaana bano bonna okubatambuza olugendo bayisa mu nsi okubongerayo ekitundu kyonna ekiba kitwatuluseeko emabega waabwe
nga gye muli musobola okwawulira mubayambe kubanga bakyali bato fe tugenda kusaba eggulu gyatuwa oluyinza bwekyo kuba kyawandikire kimusabe tebwetaaga etafanikoolakiwa katola twetaaga obwetaavu bwe tulina mu kifo kino obwekusalira abaana bwe okukula nga tebayayuuse tebononese batambule bulungi nga batya Katonda kubanga ekitabo kikisomye ekiri mu kubikolera kigamba nti balina omukisa abafa abafiira Mukama waffe Yesu. Omuntu afiira Mukama waffe Yesu yagenda okulaba Katonda. Twagala abaana bano batuuke mu kiseera kyaffe kubanga ffenna nga omulaba tugenda kufa oba yagenda kusigala ku nsi naye twagala okufa kwaffe olugendo lwaffe tusigale nga tutambula nga tutambula ne Mukama waffe Yesu era nga Mukama waffe Yesu yagenda okufaniriza ku lunaku luli kubanga wakati w'okufa Bayibuli nga tulina omusango kufaaniriza Mukama waffe Yesu kubanga ebikolwa bye bagenda nabyo ono mulage taata agenze ebikolwa bye agenze nabyo ebikolwa byonna byabadde akola ebirungi temufune mulabanga tubadde tuli wano ng'ab'ekkanisa kubanga abadde akolera Katonda ffenna tuli bakozi ba Katonda ekitegeeza nti ebikolwa byo byokukolera Katonda agenze naki nabyo Katonda naffe fonna mutwasabira wadde nga mukyali bato mukyuke emitima gyammwe mumalirire mwekwate ku Mukama waffe Yesu bwe mumwekwatako yagamba tagenda balekanga bamulekwa wadde muyinza okusigala nga mugati mulinga bamulekwa temuli bamulekwa bwemubeere ne Yesu Yesu bwe mumwekwatako agenda kubayamba tetwagala muwulunike tetwagala mugwemu ssuubi naye twagala munywere bwemuneekwata ku Mukama waffe Yesu emabega wa ssenga bali bagenda kubalabirira bakuume mumba mulina kyemutategedde bulungi muli batembo tukulira ku masimu bafugenda okubasabira katubavunaanyizibwa era ku lunaku luli bwe tuba tutuuse Bwakabaka w'omukulu Katonda agenda batuluuza era agenda batuvunaana muwulidde bwe kyemwetaaga nga kirina kyemwetaaga okumanya oba okutegeeza mu bwa Katonda ekituluuze okulire musuma mutyaba maama abatwaleyo abalage mulabe nga mulungamisa omumakuba amalungi kubanga ebikola bigenda okutambuliramu kakati jjukira ebigambo bino ebikola okugenda nabyo kufaanana bwekuti kankyogere bulungi singa taata wamwe abadde mutamiivu era omwenge gwe gwalisoose muki singa abadde munyiwanjaga abayaga bali badde bafuwa ki ebikola agenda naki twagala mugende n'ebikola ebirungi mu maaso gaani ga Katonda tugenda kubasabira Katonda abawe omukisa Katonda abakuume abajjeko ennaku abajjeko amaziga kubanga ekitaawe waba bamulekwa ekitaawe yekwa wabannamwandu kannamu agenda afuuse ekitamu leero taata oli avuddewo ofuna ekitamu omupya ye Mukama waffe Yesu agenda kubayamba genda basaba mufukamire ku maduuku mufukamire tubasabire buli nabi ebizokolola emikono gyo eri abaana bano nobasalira bakulire makuba g'okutya Katonda okumutegeera twalibadde twagala obakwasa ebayibuli omukulu oli twagala tumukwasa ebayibuli naye nga twagala afune ye kubanga fe tuli bantu ba bayibuli ebayibuli tetumukwasa yejjudde ensibuko y'amagezi gonna ekitegeeza buli teweetaaga kyonna okumanya kiri muki emmere bwe bateriiwo obikula bayibuli erimu mmere bw'obanga olwadde bayibuli erimu okuweekagala bw'oba ofunye ekintu kyonna kyotategedde n'okibuuza ne Mukama njagala kwogera nange n'obikula bayibuli erinakwogera kale mumusebikola mukasabire taata omulungi nyini eggulu n'ensi Muganda ffe Matimba avudde mulamu w'ensi ayi Katonda atulekedde famire eno Mukama kitaffe obulungi era omwagala omwizawo ebintu byonna naffe kyawandiikibwa kitange nti ffenza ne zaabu tetulize Mukama twalibadde tubakola ebintu bye twalibadde abaana bano naye kyetulina kyekino kyetubawa leero tubakwasa ekigambo kya Katonda Mukama wange Yesu mu mikono gyabwe ayi Katonda ekigambo kino kyetubakwasa kibeere kiramu gye bali ekigambo kibeere mmere nnamu ekigambo kibeere taata ekigambo kibeere maama ekigambo kibeere dokita ekigambo kibeere mulamu tubakwasa ekigambo kya Katonda Mukama osobole okubeera nga otambulamu nabo ayi Mukama tukwegayiridde olwola omukono gwo ogwekisa Mukama gwe Katonda w'abalamu kubanga obeerere watonda enseeno wagitonda gwemala ogitonda n'owumba omuntu mu ttaka ayi Katonda obulongo bwe tubuzizza mu ttaka
era bwetwogera ebigambo ng'ali mu ttaka gye yava omukago wamufuwamu obwobulamu bwamufudde mudda buli mu maaso go. Ayi Mukama, abaana bano batekedde Mukama, twongera bakwasa mu mukono gwo, twongera bakwasa mu mukono gwo. Ayi Katonda alina ekigambo eky'amagezi, gwe Katonda abamulekwa, Katonda abannamwandu, jangu Mukama oyamba abaana bano bakulire magezi n'okutegeera, bakulire mukumanya n'okufuza Mukama. Kitange ayinza byonna, tukwegayiridde lekongolole omukono gwo ogw'ekisa, obategulire eri emikono gw'omulabe Setaani, kubanga kyawandibwa Setaani yajja kudda n'okusikiriza naye twagula omutuusayiga omwana gw'ebijja. Kitaffe ayinza byonna, tuyita okwagala kw'okwali Katonda, tuwogolera buli mukono gwonna ogw'omuli Setaani, buli maanyi gonna ag'ekisa, emizimu egy'okufa, emizimu egy'endwadde, buli bikemo byonna ebitambula mu nsi tubiziriza mu linnya lya Yesu Kristo. Tuwogolera buli miwendo byonna ebiva emagombe, ebirooto ebikyamu, okwenyaga, okulaba ng'olokootana, okulaba abantu abaasodda, tugoba buli miwendo gyonna emibi egiva emagombe, tugoba buli miwendo gyonna emibi egy'okufa, tugoba buli miwendo gyonna emibi egy'ebirooto ebyetiisa. Ayi Mukama, kyawandikwa gwali Katonda, timujje gyendi mwenna abakoyera bazitoleddwa, abaana bano tubaleese Mukama mu maaso go, gw'oyinza okuyamba bakooye awamu ne basenga abo gwali Katonda nga babalabirira. Golola omukono gwo gw'ekisa Mukama bayambe, tubatadde mu mukono gwo, tubanyise mu kusaayi gwo, tubanyise mu kwagala kwo, obayambe era babeere ku lunaku luli gwali Katonda bw'oliba otubuuza tetwakwasisa ekigambo kyo Mukama, kubanga ekigambo kyo bwe bulamu. Ayi Katonda wejulize era wegenda bw'obulamu, tukuliriza nga tukusinza era nga tukuwa ekitiibwa, tukwekukiriza Katonda okoze ebyekiseera eby'amaanyi, tusabye nga tukiriza nti owulidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama, twalibadde tubakola ebintu bingi, twalibadde abaana bano, naye kye tulina kyekino kye tubawa leero. Tubakwasa ekigambo kya Katonda Mukama wange Yesu mu mikono gyabwe. Ayi Katonda, ekigambo kino kye tubakwasa kibeere kiramu gye bali, ekigambo kibeere mmere nnamu, ekigambo kibeere taata, ekigambo kibeere maama, ekigambo kibeere dokita, ekigambo kibeere bulamu. Tubakwasa ekigambo kya Katonda Mukama osobole okubeera ng'otambulamu nabo. Ayi Mukama, tukwegayiridde, golola omukono gwo ogw'ekisa Mukama, gwe Katonda w'abalamu, kubanga obeere watonda ensi eno, wagitonda gw'omala ogitonda n'owumba omuntu mu ttaka. Ayi Katonda, obulongo ono tubuzizza ku ttaka, era bwetwogera ebigambo ng'ali mu ttaka gye yava omukago wamufuwamu obwobulamu bwamufudde mudda buli mu maaso go. Ayi Mukama, abaana bano batekedde Mukama, twongera bakwasa mu mukono gwo, twongera bakwasa mu mukono gwo. Ayi Katonda alina ekigambo eky'amagezi, gwe Katonda abamulekwa, Katonda abannamwandu, jangu Mukama oyamba abaana bano bakulire magezi n'okutegeera, bakulire mukumanya n'okufuza Mukama. Kitange ayinza byonna, tukwegayiridde lekongolole omukono gwo ogw'ekisa, obategulire eri emikono gw'omulabe Setaani, kubanga kyawandibwa Setaani yajja kudda n'okusikiriza naye twagula omutuusayiga omwana gw'ebijja. Kitaffe ayinza byonna, tuyita okwagala kw'okwali Katonda, tuwogolera buli mukono gwonna ogw'omuli Setaani, buli maanyi gonna ag'ekisa, emizimu egy'okufa, emizimu egy'endwadde, buli bikemo byonna ebitambula mu nsi tubiziriza mu linnya lya Yesu Kristo. Tuwogolera buli miwendo byonna ebiva emagombe, ebirooto ebikyamu, okwenyaga, okulaba ng'olokootana, okulaba abantu abaasodda, tugoba buli miwendo gyonna emibi egiva emagombe, tugoba buli miwendo gyonna emibi egy'okufa, tugoba buli miwendo gyonna emibi egy'ebirooto ebyetiisa. Ayi Mukama, kyawandikwa gwali Katonda, timujje gyendi mwenna abakoyera bazitoleddwa, abaana bano tubaleese Mukama mu maaso go, gw'oyinza okuyamba bakooye awamu ne basenga abo gwali Katonda nga babalabirira. Golola omukono gwo gw'ekisa Mukama bayambe, tubatadde mu mukono gwo, tubanyise mu kusaayi gwo, tubanyise mu kwagala kwo, obayambe era babeere ku lunaku luli gwali Katonda bw'oliba otubuuza tetwakwasisa ekigambo kyo Mukama, kubanga ekigambo kyo bwe bulamu. Ayi Katonda wejulize era wegenda bw'obulamu, tukuliriza nga tukusinza era nga tukuwa ekitiibwa, tukwekukiriza Katonda okoze ebyekiseera eby'amaanyi, tusabye nga tukiriza nti owulidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.